Busoga. Owekitiisa, you're most welcome. You're most welcome. Thank you very much. We are live on BBS. There is a strong relationship, a cultural relationship between Busoga and Buganda Kingdom. What stands out? It's very difficult to determine what stands out because there is no difference. So I'm not going to start enumerating. We are all the same. Yes. Nsaba olamuse ku bantu abatulaba mu lulimi olusoga. Koddeyo banaife amayina ninze Muvawala Joseph Katiikiro wa Busoga nti aimu wano olwaleero ku lwa Kyabazinga wa Busoga nga ntumiibwa Kyabazinga wa Busoga okwidda okubegereza Kabaka ku myaka 3 ng'atyamye ku Namulondo ya Buganda. Ebusoga ne Buganda ebitwawula wazira. Tulikwenda okwebaza Katonda olw'okukuuma omutanda era twebaza omutanda olw'okufuga Obuganda eno obulungi kyakubonerako yetuli Ebusoga era tulimusabira obulamu obulungi atembeete Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale Kyabazinga gavanadeoko okunafunvuwe. Tweyanzege Kyabazinga Katiikiro wa Busoga Owekitiibwa Dr. Joseph Muvawala. Kale tugenda kwogerako ne ambasada Waswa Birigwa okuva ate